kaluke kampe na gamba ate nali wano wangamba NRM haram ana kusomera hadithi yombaka ante al haramu bayinu wal harari bayinu haramu asigara haramu ne harari asigara harari ne kugambe kawempe NRM haramu yavudde yongere harari yabadde haramu haramayimbi President Museveni Buganda ajifugira ku bintu bina bichi betting mupira betting omanyi betting kano kafuna tekafuna banabyabo obulimba ebyamagero nkulu ndoso ogenze mu America ebiri deliberate wala jo wala isi neronchi z'abayimbi zala ateke subi mu muntu omusiru Arsenal egenda kuba Madrid over eri ku under musanga no popula muli munsa wo muvubuka over under Arsenal ngenda kuteka emitwalo ja 10 kuba Madrid ifuna obukadde bubiri tebasoma emirimo tegiriwo okusoma kwa busere bichi kati mbakwebaza kyanto kwaka lubagenda kwebaza kimpu tell me bano bali mbyabufuzi kwegumya chamukiriza kwegumya living under denial NRM egenda twala Buganda that is living under denial. Yenze Haji Aruno omusomi w'eddua asangiwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amagini okozesebwa Citroen ebyo byonna mbikolako sobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza ebirala eby'omutima by'amawugwe n'ebirala mu mira eddagala ffe twongera kubeera nga tubajjukiza nti bw'osigala ng'olina Katonda buli kimu kijja kutambulira ddala bulungi nnyo nze Adam Kungu 1-on-1 mu kizungirizi being a Wednesday tubane Honorable Mubarak Munyagwa mugati gwa bata yatudde dawali nnyo wano abatulabye ku NBS Barovete Gulo waliwo nti era mwabadde mwenna kati mukedde yes wetuli Honorable amuza kwatuli abatuuliza n'abatulaba mbalamusiza mukulu kungunzikiriza nkozesa omukisa guno kwebaza abasiraamu abasiiba aba Christians bonna nabo basiiba ensi tusiibe naye nga tutumukusiba tufunemu ekyokuyiga twagalane oba muli baddiini zanjawulo mwagalane muyambagane ensi etambule bulungi ekirala kungu nzikiriza mu ddakiika eno y'emu negatte ku mulanga gwo gw'eddagala simanyi oba US Embassy nkakasa ewuliza programu eno twandise batusa omulanga gwaffe President adirize Trump ekyagenda okukola mu mawanga ga Africa agenda gasanyawo tetwesobola guge mazima kati akebeka bodo eddagala ya revisi bangambye akakebe waliwo omulwadde gwennyina bangambye mbu akakebe mbu bana ali stopping ataso yaba amanya lya myezi 2 but ne bagamba eddagala akebo ja kuboka gule emitwalo 7 akakebe bagenda ku mwezi ogumu edino libadde bagabira obwiriri bana balwadde bafa bamukenenya kakati bagenda kubeerawo batya emitwalo 7 bagenda kukola ki kujja kukita obuti tuba tugenda mu kufa abantu erya sukali libalema mwakirida gasukali ogempulira mbwa gado milioni egundi 12,500 sinje 12,000 limulema ne bafa nakita so government tusaba esale ku expenditures ezenjawulo stepping in yes in fact awe nyini nalabye Winnie byanyima ono akulira UNAIDS nga ina ekintu kyatadde ku mukutu gwe ogwa X channel alikiriza in fact nalabye ne Simon Jalaka gwa yabadde akyogera ku namawulire kagamba yaina amawulire nti abantu batandise okukusa n'okukweka eddagala erya hoarding or is it hoarding olitereka you hold it ebeyi bwerinnya n'otunda. Well, Mchala Winnie Byanyo yagambibwa ati we must stop this in this. HIV medicines in Uganda are a gift from US government and taxpayers to be given free of charge to people living with HIV. Health workers must not sell them and rich people must not hoard them. Everyone must get what they need. Nevirala. This is scaring. This is worrying. Kumuza nazika ko sister wange. Allah musasire muje 9 yafa HIV.
yafa AIDS not HIV tata AIDS yatta yafa AIDS naye kungu abantu abalwala sirimu mu G8 n'ekyenda sirimu yabaluma nnyo Mr. Kungu nera gwe tomanya America gwe mumanyi mugamba nti njagala nya America naye America ine ebintu byekozera kuba abantu mumanyira service mugitwala for granted America okuleeta ARVs ezetandika okufundinga obujanjabi bwa sirimu kati sirimu omuntu abeera naye n'emyaka 4 nawangala nafa na bukadde actually sirimu omire eddagala eryo n'otuka time nga tosobola kusiiga chola these HIV discordant couples tasobola kusiiga oyina omukyala tayina temwetaaga kwawukana omwami ajja kumira eddagala bulungi tasobola kusiiga so tusaba Trump adirize bino bitandise mu Uganda nti eddagala abantu batanso digula abagagga ne bali bagenda likweka nze ekyo anuma mwamu naku kubanga abagagga abamu basobola okugenda Nairobi n'aligula asobola oligulawo naye kati ono omunaku bwe munalijja ku market agenda kukola atya government yandibadde yayingidde wodda neteeka contingent fund egamba okay America bwegenda mu maaso nejjawo obuyambi eddagala tugenda mu America tuligule tulireete abantu balina okusigala nga oyina wawudde nti akakebe kamu bino ebyobwere $7 somebody told me nti onere munyago simaye abantu bagenda kabira mama empeka 3 I think 30 ndoza ziba 3 mwezi gumu yangambye simanyi bantu bagenda kukola $7 kakati koma oli ku HIV twine daga abalaru ebutabi abantu abalwadde bobonge butabika US Embassy okusinjira mu buyambi bwa US Embassy badde bajanjabibwa ku butabika kimenti yesiga ebyuma ebikebera wano yabalwadde bomutwe batwala omulwadde w'omutwe okay for lack of a better word mugumito omulalu ne bamutuuse eri nga ayina agalwadde agalala gangi ge yafuna byonna bajanjabira ku bwerere byonna ne bamuwa treatment omulwadde w'omutwe yeekana obukadde bwa Uganda ga 6 ate bulwagenda okunona eddagala lena mabega badde babuwa $4 bamuwaayo okumwaza gaso okuddayo yes cutters of US Embassy so banaye tusaba waliwo lab ebutabikaawo ndoza yesingayo mu Uganda nera nayo America yabagizimba but wadde ebintu bingi genda ku Joint Clinical Research Center Rubowa batadde center zaabwe nyingi so ne government ya Uganda tujikubiriza mba muina partner bwati abayamba bintu ebyenjawulo mulemenga kumudibaga yes okwanga kinyiza America mawanga kutandika kuswitchinga kudda ku China na Russia nenga tizina zituyamba China tayina kyabwerere ne Russia yennyini China tayina kyabwerere China odious loans ereta loan ne kanya nali mbuyinza ne bakubira mu enjawulo kirundi kibirawo ne batika kironi ne mulaba oluguudo China erulese nenga mugenda kusasula ebbanja eryo n'omuzukulu airport bakuwa obuyambi ate ne baleetako contractor bakwadde loan si buyambi ate loan ne bagikoberezako contractor jeo center atazize China tayina kiyinza kuyamba yes kati America withdrawings lwabusu abantu balabe ku China anti muli nabo anti China tegaba kyabwiri balozeeko baabo babanerenda China they are manerenders kubanga nange ne bantu ntunula around me one around me mu Uganda one buli kimunda bakyaba America let me tell you anti kakati abantu bakimanyi kyaba America twade tufuna vaccines zino kuva mu buto ze batukuba no polio ojukira twasoma ku 6 killer diseases bikyaliwo ebya 6 killer diseases zikyali killer diseases the Americans gave us vaccine American ne West the Europeans they gave us vaccines ekyo ne kigwawo ogemera na bwere nayo vaccine ogira aba set za vaccine omwana zafuna okutuka nga akuze nzo kuma bazimalawo $5 nolo kwa fitfuna kyabwere no teka we kibegabe ga mwana ne bakuba ba America na bano the European partners the West ifeje Twitter West banyizerwa busungu of course busungu baka tubakoledde bino byonna nga Africa n'amawanga gakyakula exactly agakyakula ne mutwala for granted busungu obo Trump yagamba ne China je mutitibya tugisonyiye omusolo emyaka mingi nga baga it's a third world country America yazimba China bagisonyiwe omusolo ne bagamba bana ebintu eve China tweke kubisoloza musolo ensi ekyakula okuva kuba Bush senior bani China ne ingizange ebintu mu America nga tebiriko misolo batunda kati mweje mutitibya olokuba mwe mwagala obutabagambako so mga China tetugamba ko yo wadde tubya democracy tubiriko yesigale kolagana nawe but we need the Americans nsaba US Embassy please if you listen to this if you are tuned in please translate is it translating and transcribing please translate and transcribe this mwereze our
eddobozi lya ferina erirajana eri State Department Uganda mujije ku lukalalo otherwise despite the dictatorship of the NRM mujije ko Uganda ku lukalalo people are going to die ngubule kumwimbirange ebyokusaga people are going to die gochimanyi taso yali ewa abantu eddagala ne bawana obuugi banywa n'amata na biki gochimanyi ekyo nete bikyaliwo anti corruption America ekugamba ndi n'obuyambi otwadde wambadde mbubba n'abantu temubatuusaako kati America tugamba sente zireke enkalu oba eddagala leeta ebyokulya leeta niba neigwanga lina abantu balina omutima omubi kati abagagga reportedly batandise n'okukweka eddagala bagenda likweka oba ina sente ajja kwata kubanga kati bukeebu kyagula ndoze emitwalo nga 15 oba 10 ajja kwata bukyagula ndowooza nga 10 babugula anti kati bwabwerere naye olwokuba ligenda kuggwawo bali mu kuligulako batukenga olusi be balisuubula abafamasi akwata milioni ze 10 n'aligula yonna n'alijowa milioni 5 n'atuuka yalitunda 7 nga yakagula 10 so ekyo ka government olaya tefana you as if nothing is tefana you no they are not bothered they are not that is it already dagala abakyala lebamira nga ina mukenenya obutakwata mwana ali mu lubuto okuwonya mother to child trans gomanche liyamba obulamu bwa mama baba babuterezeza babu protecting babu enhancing babu I don't know babongedde amaanyi n'omwana bamu savings badde ni manje baba tu savings please nze singana ali president wa Uganda singana sindika dane diplomatic team egene mu US yegaire Trump kwa kino kireke tusoke twetereze nebe byamanya memanye binga ne sente temuyina ne ntonoze muyina muzikozesa bubi you're going to cause us problems me I don't want to see any Ugandan die ngate yandi for lack of medicine ogo mulembe gwayitawo oba mwavu oba mugagga oba munyankole oba mucholi oba mulango oba mukalamoja oba these are Ugandans. You said watching the honorable Zijukira when I was growing, yes, senior 1 senior 2 ekyabazale yo mukyalo holiday nga benganda zafabayina akawuka ngo bavuga ku gaali I'm telling you n'omuvugo okuva ekyabazala n'omutwala mpaka kayunga mu ddwaliro you can imagine nga ne 15,000 za boda tazirina naye ngo omutuuza ku ka bicycle akagaali n'okasotta mpaka mu ddwaliro kayunga afune eddagala kati you can imagine singa balijjawo nga lyakugula emitwalo 7 abatagenze kufa osaga my brother abantu mu Uganda bameka abayina emirimu nga abasobola okukola emitwalo 5 omwezi ogenda kulaba enfa ate mbi kubanga jukira that HIV is an immunodeficiency syndrome. That's how they define it. It kills immunity and malamu nti nobeera omubiri nga guli vulnerable nga buli opportunistic infections buli eje kubaka. You understand? Kudukana kola bijukira symptoms ezalingawo kudukana mabwa HCP byonna bikweti ogenda kulaba enfembi nenga government area bwe tunula you can't do that bakola bimukaluka 221 kati baga nti kuluno tufungiza twagala kwediza kitundu kino. What are their chances of reclaiming this place? Come again? Ombuza, what are their chances of reclaiming? Ngugambye zero. What are the NRM chances of reclaiming? Zero chances. It is quite a far-fetched ambition. Tebachayinza kwediza. Omanyi nakugambye empale bwe gwa mulastika ne bogikwata otye esigalego ne boginyweza otye esigalego. Bagabalise parish development model. Ekawempete yabaddeyo. Parish development model ekawempete yabaddeyo. By nabye bakoze okukyusa. I have always told you, NRM you're messing up fundamentals. Techayinza kuteriza. Kankulage nze nkugamba ate amazima. Awareness, levels of awareness cheki. Okumanya nnyo kuli nnyo wano mu Buganda. Mu Uganda enda kusinga kuba mu Buganda. Ne kuddako mwankole. Bazukufu nnyo. Kakati emboozi zonna ez'obubbi obuli mu government abantu baziraba wano on a daily basis.
mawulire TV ma radio ono ya bezino ono ya tutezino Bank of Uganda obumbinkaga bwagenze olinga agenda mudalo nti ARVs baziguza abagagga ngomusubira nti nchakuwa akalulu. What a joke. Parish development model, what are you trying to say? Nakugamba osanga omuluka gwe Kasubi nga gulimu abantu emitwalo 3.5 Kasubi parish gulimu abantu emitwalo 3.5 ngoba 1 million 10. What a joke. Bwana kungu ebibuzi mbireke. President Museveni aina formula gyakolera ko nakugamba bannakenya bayineze enva zaabwe ezalaisi bazita sukuma wiki tebazirya ntu bako bazagala bazirya kusindika wiki mu maaso kyavoli akasukuma wiki mu maaso sukuma wiki etambule tambuze wiki sukume mu maaso kwate wiki endala kakati naye ayina enkola ya sukuma wiki aloza mbu bikola entandikwa bonna bagagawale emyoga sente z'abakyala yusimanya biki livelihood parish tebikola President Museveni ebyayitako. Gone are the days. Bana Uganda balimbibwa nga weta levels of awareness are so high. Buganda wano we wali nasale school omuntu wasule million 3 mu kitundu ngasule omwana wa nasale. Imagine kindergarten nga school fees asigwa university. Government nga mutunula butunuzi. Mu Uganda wali health centers amalwaliro ga government nga chofuna ekinere is a prescription form edagala bakuwandikidde era bamimbalaba bamama bane mu byalo bampandikidde dagala egendo linonye ngabo subira bana kwa kalulu mu President Museveni ne banabo ekyo mukyerabire bamala biseera mukota mbalu and I've always told you kungu babadde kiboga mukaluke kampe na gamba ate nali wano wangamba NRM haram ana kusomera hadithi yombaka anti al haramu bayinu wal harari bayinu haramu asigara haramu ne harari asigara harari ne kugambe kawempe NRM haramu yavudde yongere harari yabadde haramu haramainde nkubulira nzai was there ni kawempe wano mu Buganda negirectiri wantojibala nali MP kawempe ne bakola express bayisa olugudo ne basala amazzi ne bagasa line za mazzi ne bazisala natuka mu covid ngo obutale bokkalero bona tebuyina mazzi nenga bagala kubugala baga obutale butayina mazzi tubugale instead of saying obutale butayina mazzi mu butekeka amazzi bagala buga obutale butayina mazzi bugenda kugalwa nze nasika amazzi ogajja muchebano ngalete mu lufula ngalete mu biva muntu uyo ogasaza nozani ngo ino gatwala ofuna wali ekigoma pipe mwebeyita kwatosoba kutema nozani mwe what are you talking about omuntu alina mu kibuga Kampala so na accessing amazzi malungi so bino bibaweza ababaka ba NRM banyumya mu mbaka lubagenda kafuna mu kimukuleta betting betting President Museveni Buganda ajifugira ku bintu bina bichi betting mupira betting omanyi betting kano tekafuna banabyabo obulimba ebyamagero nkulo ndoso ogenze mu America ebiri deliberate wala jo wala isi ne launch z'abayimbi style ya Mobutu bweyafuganga Congo gendo ginonyerezeko Zala ateke subi mu muntu omusiru Arsenal egenda kuba Madrid over eri ku under musanga no popula muli munsa wo muvubuka over under Arsenal ngenda kuteka emitwalo ja 10 ku Madrid ifuna obukadde bubiri nabera ku ekyo over under dono bichi bayine ngabyo kose ebyekisiru ebi Ngenaka mwana wange usanga mu betting to omukono ovayo na gumu over on nesanga mwana wange nakupopulaka betting omukono asigaza gumu bagamba eno sure bayine bigabyo kose ebikire yayi ebyo over under President Museveni abyagala ebyo bomala over under Arsenal ne bakuba ayagala ogende mu chachi obe waseko obulimba oba wacho obulimba akulagule nti ogenda mu America mulinya lya Yesu oba mulinya lyachi next week ogenda kuzimba arcade nobera kusubi Ekibo kimalange subi telina jabulunga ligenda likugwa walaji obuvera bakamujjawo ne walona obuchupa obwo 10
osanukula onywe ogweri ekyo bwe kinagwa bw'ofunamu ngo over and ofunye emitwalo 10 omuyindi akuyambye lonchi wano lonchi ziba buli lunaku abayimbi kwafugire gwanga so bino tebisobola kubaleetera ku reclaiminga kitundu kino tekisoboka bagetuddemu tutunulire wayo tukoze obubi twetegereze batiriza eki buli kimu kiribu kiki bagenda okutereza termi kiki bayinza okutereza obubbi bw'ettaka bagenda okutereza oba high handedness okozesa obuyaamaanyi g'emmundu obutagoberera amateeka nga mukozesa emmundu ng'abakozesa kiki mugenda okutereza so Buganda yagenda terisobola tesobola nkubuulira nkuwa statistics zange NRM ina abakasatu mu kati mu Buganda akalwa kaddako eddana 9 oyaga tu betting ondikoma wano nkubuuzi ngate bagamba ekibine kyawangula kitandise okunafuwa mu Buganda not necessarily ntibajagenda mu nup baja kujenga ba independence era bawangula mbajenga bakinenga sirote NRM bajja kujja mwenda 9 bana alwana ennyo Chichi, what happened? Okwato otya President Museveni singa ebisale by'amasomero byalinga we biri nga Merit Tekola teyandisomye. Ne President Museveni oyo yasoma. Yivu. Amagezi ne gamweyimirira n'agenda ne Tanzania n'afuna scholarship. Akubulye singa tebyaliwo nti omwana omugezi asobola okusomera ku bwerere yandisomye yandigeze Tanzania University of Dar es Salaam, one of the best namwanello n'agiganda buganyi. Fabasoma lot kimanyi nti mu East Africa University of Dar es Salaam yesoka ne kudaka na Makerere ne baji mu Dar es Salaam on merit President ajatunyonyere bwe yagende Dar es Salaam Muzaika Guta Shitawe yatundayo wadde ento kumwa pocket money government ya Uganda bina ebikolako ati wano kizibu kakati biriwa bana bafe baliyo batudde tebasoma emirimu tegiriwo okusoma kwa busere bichi kati mbakwebaza kyanto okwakalo bagenda kwebaza kimpu tell me bano bali mbyabufuzi kwegumya chamukiriza kwegumya living under denial NRM egenda twala Buganda that is living under denial amalaga yingiddewo tafunika kanso ense kwagadde bantu bakwagala vaamu amalala Abraham Lincoln yagamba any man is can potentially stand adversity. What does that one mean? Mutasobola kubera your adversary. I think. But if you want to test the true character of man, give him power. Yes. Nayenga mukama waffe tumuyozayoza yaweereza abantu be ekagenda kunyumira omwaka gumu pozi ng'ogyeko emmotoka n'obusente sente obwo. I don't think tekimatalinga ku ye sente nnyo kubanga abadde azifuna eziyinza okuweera omubaka wa parliament abadde ayina he's one of the astute lawyers we have in town abadde akola emirimu gye nga gitambula buni but ndowooza no opportunity okuweereza ku bantu leka naye alage kyayinawo. Yes. Okay. Nene NRM nayo conceding a defeat ebyo ebireke NRM egenda tesobola conceding egenda mu court atega yaluzinze NRM baji wangu dewo in an election they consider not free and fair. That is she says it is, you see, it's laughable because Bongama not free and fair. Who caused that unfairness? Who denied it the chance of being free and fair? It's NRM. How? They believe in the doctrine of violence. Abantu ebalwa mbuyinza kungu gabaruddemu nnyo bakizinga okukozesa ennyo amagezi ne baresortinga ku maanyi. Baba bagagga omuntu nga mugaga nga ayina amaanyi ayina emmundu na sente atuuka obudde nga talaba mugaso gw'amagezi nga buli kimu ayina kikozesa amaanyi bebeeretedde n'ebizibu ebyo okutuuka ku leve eyo. Secretary General bwe yagenda nti NRM yawukana ku government. That's why badde bawandiika ekiwandiiko kye nga baagala bagenda nti government noonyereza ku mivuyo egyali e Kawempe NRM nga yegamba tebyawukana. Secretary General mpoze naye kyalimu takimanyi. NRM tewali kibiina kye bayita NRM nakugamba kye bayita kyonna bakiyita NRA. It's a fusion of those people at Kyadondo ne police n'amagye President Museveni n'abitwala kye kimbara DC bakiba DPC bona bali under NRA.
we are under a military dictatorship ngekibina ekitufuga bakite NRA. I'm telling you kate byayogera mpozi obata ekyali mutakitegeera bulungi ne wano omukozi wa government wa NRA chovola wa dola ye kawempe motoka ezitambulira ku eziri against na kulangaza namba myufu which is in total contravention of our electoral laws mugwanga one that civil servants are supposed to be non-partisan. Olinavuge motoka ngogira bako erogia local government yesichi kawo we butambalanga zena kubakalu RDC we ko imaze kubakalu. Can you imagine? Bamuleke yalayire yabayiseko violence bakosa violence omusajja nabawangula omuntu lwa batokanya na yes benyini bajevu ma honorable obenyini baganda ate nali mutechali unity bwadde bali anda NRA nete bashakwatagana wala ibaro ya president aina paragraph esemba yo na Darubel the second last yagera ku polling station ata we yagambye that he condemn nti NRA they are no longer working as a one unified team wabirabye nabo wanu buli omwali mukunonya sente babera mu field yo mona ina ayaka kusamba boxi ona yagala kumenya bana mawuli ensingo ona bonanga buli muta the command they don't have one single command, very disorganized creatures. NRM yes NRM very disorganized wallahi nkulayira NRM ejagwa olugo ja kwekanga. Can NRM survive without Museveni? It cannot. Egenda kubanga kanu ye Kenya. Kanu ojimanyi? Ya Moi. Moi ba Chinyata senior. Chinyata Moi we yavaako. Kanu wa parliament Kenya kata inombako omu. Next Uhuru we yali jokwe simba ote agenda mu kibina kya tata we. Yaje Uhuru ya soko kubera president yaita mshibina che baita TNA Tuesday 9th April right bakija mu ebyo bigambo enda kuzo mwezi TNA nenga tagenze mu kanu nera mu yawangulira NRM after mu 7 teriwo nkudira mu ebife ola ebitundu evamu abakabe NRM abanyi nga West nga wa oja kusanga mu West wavaya bako babiri we gwali ne ku UPC amanyi wachi ebisere ebyo nze saliwo nina kuno wali bwenzire nga nsome ebyafa wali obuyimba bwempule bayimbanga obuwana DP nga buli mu Lunyankole abanyankole bwe batyo abanyankole bayita ba agip okimanyi agip any government in power abanyankole baba beba agip tusobola okulaba wasting a support abanyankole ba wano bote UPC omulembe rebo buganza ni bwera katusimba mazo hansi tubasabire nyamuhanga ntirabe bibatu UPC kibaniro cyayo cyali bibatu ekiganza mu Runyankole kibatu ngure rebe buganza ni bwera ntirabo batu butukula te buliko musayi engalo tukula batu byabwe they have a pair Obote has a pair of clean hands ngurebo buganza ni bwera katsimba mazo hansi ne obote nyamurunga my goodness ngakategeza cha obote nyamurunga obache ekintu ekisinga ngabona ogamba nyonyi ekintu ekisinga kubera beautiful and yes nyamurunga bayiga abasajja ba UPC nga Museveni amaze okusala avudde kasesa ze asaza awambye embalala bayiga abasajja ba UPC nembazi n'amafumu n'amajambiya va ku banyankole to amalira ko obudde abanyankole mbagala Museveni oyo my goodness DP egumire DP ne munonya yo wadomu tali yo wadomu bonna bayimba kimu Museveni abewo abanyankole bayita agip any government in power abona bola bakutte mundu linda Museveni aveeko bebajja kuba bayiga bannabo any government in power abanyankole tebabera mu opposition kwegendo kinonyerezeeko ngabagezi abanyankole tebabera mu opposition buli government baba amanyi kuyobote bali bamanyi gendo erima begane kumutesa ojja kulya Bashir batalingaya gendo basomeko Bashir batalingaya bali bamanyi abanyankole tebabera ku opposition abanyankole bagala nnyo sente Museveni benyini abo bali mu government abanyankole bagala Museveni ni mu government yobote obote one
bwe yamaliza ate najja gamba Obote is a swine yamugana no yakiza Obote kujano nga mazena kufa abanyankole bagala nnyo sente bagala nnyo olabo obulungi tegeza ejasiga mu M7 munda bayo avambu kulembeze bwe gwanga that will be amazika ga enfire NRM n'amazika gayo ate kyesagala osabe wadde president Museveni tomwagala tomusabiranga allo kumujjulanga president ekyo si kirungi nitiri akimwagaliza ekyo anati ngamba wadolita mwagala tosabiranga allo kujjulanga president Museveni nga president sitting president because he is the center of gravity which tukamba mukwata mundu now he is the only center of gravity yakwatiridde yes center of gravity oba agisomako he is the one who pulls all the forces together nenga yajulukuse God forbid nga president chinzo egwanga linzo obutadde kubeera lyerimu muyosabanga tosabanga anything to do with anything to do with decapitating the NRM government that omuntu aveeri wa force geo president si kirungi nkubulira emundu eziri mu bantu nyingi nnyo nga the only person who can control them is Museveni ekyo nkikubulira oba yagakiwulira wato kyagala kati oba bwekityo kati bateketeke transition alina kuvaako nga mulamu president Museveni alina kuvaako nga mulamu tumuforcing okusorting out mesi ye bwavaako nga mulamu temukwata I thought we have systems ziriwa bwavaako nga mulamu temumukwata mumulekere ate mukiriza kuwumula muga tujja kuleka ngo maze okusorting out mesi eno sigala nga military advisor sokotereze bino byonna you don't allow him to go muteka under house arrest tugeze Bobi Wine awangudde you don't let Museveni go abera ne Museveni nga presidential advisor no muteka under house arrest bwaba agenda ekirwa kitulu asaba olukusa tava mu gwanga naso katereza mesi eno omuleka wano muwakiso Kampala metropolitan sigala nakasero mu state house natereza nomugamba sigala muntu omu yasobola okutereza yes yekka nomuga tereza bino because it's the cause of the mess yes tereza mesi eno so you don't see these systems working no they can't you see President Museveni yakola mistake yes ye office yokaje yabeera n'obuyinza jarekera obuyinza kabe muganda we Sale yali abukunukiza nga abumujjako Sale n'amuta Sale nadambye okulima Sale abeera endoka z'omuyembe abeera na ndoka za miyembe mwanyi bitoke embate z'olulyo mbuzi ennume z'olulyo Sale Jeno Sale yala mukulu we nga yagala nnyo obuyinza nawo omusajja kamwesonyiwe kakati alinga abufunyefunyeko ono mutabani we Jeno Muhoozi abufunye lwaki ndowooza one akuze omukulu akuze kandi ndowooza n'alabanga mistake gye nakola ku Sale ku Muhoozi sigikola nyina okufuna fall back position you get the point yes kati President Museveni zino institution endala yazita ku mulembe gw'Obote nga DC ng'omuyita RDC akyala naawe isomera amabaati 10 nga DC wajja musimba ebitooke nti ebizibu byamu bigenda kuggwawo nga bayina amaanyi ba DC Minister w'Obote omumanyi yomanyi ba minister ba amini nze olwo omusajja we waffe eyo yali amala P7 nasoma ka certificate mu accounting kati yali najja akola ku garage ya mu industry area ya tata wategusulwa innocent tata wategusulwa muita misaili wategusulwa batagwenda tata we muita misaili najja akola ku garage ya misaili yali akanika motoka z'abasajja ba amini kakati Mustafa Idris General Mustafa Idris gojogerako najja ukanike motoka ye misaili namuganye n'omwana ono golaba yasoma tayina mulimo nga Mustafa byokusoma tabimanyi namugamba alisoma nini namugamba accountancy ni nini ntanti byebyo kubala kusabua pesa keso leta yi encho mulete ngende muwo mulimo teyabuza level ki yagamba kusabua pesa kubala sente encho mulete ngende muwo mulimo Mustafa Idris navuga benzi nagenda ku UCB mukubo makati Kampala Road wali UCB yaisa mutwaga manager yuko wapi
ngabali bazibu yaga manager yuko wapi open roof yaisamu bwana yaisa mtu amudisa manager yuko wapi manager nakirira manager anaje ku motoka najeyo mwana huyo mupe kazi ya kusabua pesa ngatwali ngabali baino buyinza ina yekatecho kyabugwagu omwana omukuto muje jomuje Jeno Mustafa Idris kati omwana bamuwa omulimo Mustafa maro myezi ngesa twakomawa ajawo mu banka era yina byazokola alaba omwana anga bakuwa omulimo ki muzee ibwa messenger bwaki no manager yuko wapi manager kuja hapa ono mwana mu omulimo omulungi ne bamuga kakati ye banka manager kabali wa P7 ne bamuwa banka manager kabali bwe buyinza abasajja balina RDC yajjanga ne musimba ebitooke nenga avawo ebizibwa bimazi amabati ne RDC wakakata so gaba kusomera kusoka semiti nabo benyini bali mu bwetavu exactly ba minister batunulire minister so ku milioni 10 nazigaba nazo pledging azirina chairman wero C5 so pledging milioni 5 president ya consolidating obuyinza bona mu office ye he's the only person with power kujjaka abayina ku buyinza abalala mama Janet kati jano salabu ina ne jeno muhoze babuyina abo obwaddala jeno muhoze abuyina obwaddala aneba ntubuyogera ko ba family jeno muhoze abulina beba buyina bo kati wali omulala ino obuyinza wano mumpeyo mumpeyo basajja nga balina amaanyi ani wano Kayihura yalina amaanyi atete bamuzikiza ngetadoba nze nayogera ne Kayihura oyo ku simu kawesi ya mumbu ne mugamba gwe oli mu kwefiiriza va mu kutagula ekintu kyaffe tukwate government tujja kulekera omulimo gwo neyefiiriza nayogera naye ojja omubuuze ku simu yakawesi omugezi nga nyina okwekalakasa ngamba kuyimirize ngenda kukwata ne mugamba oli mu kwefiiriza tetukulinako obuzibu otwagazaaki ne mugamba basajja bokolera nawe bakutwalanga ffe amama mbabazi yayina amaanyi aliwo abamuzikiza ng'ettadoba President Museveni ye president yeka mu Africa azikiza jeno ng'ettadoba nze in fact abazikiza nze yamalamu amaanyi yali jeno tumukunde nkugambye bwe nawuli anti anonya baka ba parliament kati agenda kwesimbawe wabwe gye balinga bannaye nkugambye ensemutya nkugambye gotolawo ku jeno James Kazini tomulabako former CDF my goodness Allahu akbar walillahi alhamd nalabanga Kazini ekaseseyo site omulabako gwe sajja bayina obuyinza nga kiki ne president Museveni wakuzikiza nga ttala Kazini yali akola bicheka siche kyalaganga amaanyi Kazini yawandika ne bino bijja kundetera obuzibu naye gwe kikulu obuze ebintu bingi bino bijja kundetera abasajja yakuntera drone ya wetuli nyakuwa protection twale eri well honorable Munyagwa Gwanjisebo mukama wange nalabye tugende ku katone bwerwe gwanga sinafuna ku bantu nalabye Emir of Qatar Tamim ibn Tamim bin Hamadi Al Tamil yes yeah Emir chechi Emir yalinga commander in chief Amiri Jeshi yes system ya Qatar yetya compared ku yafe wa nyine kifananyo ngenda kikuwa namba 3 wekata mukwano gwange ngenda bikuwa bifananyo ngandi naye namba emuyani Amiri ono yalinga president commander in chief takuwa ko kaluta chusibo ajja atya mbukulembeze mbwasikirano kata abera abanga kabaka abera ne prime minister nga head of government ye yamulonda kabola kabaka Buganda walonda Charles Peter Mayiga abera ne katikiro we abeno tebalonda bachi mu Qatar Amiri is the sovereign yaronda people don't vote they don't go for polls paka wansi Amiri yaronda bali abantu bameka what's the population abakatara abatufu omanyi bayina obutuzo wa mansa sana bayina about emitwala na America but baga abantu bali milioni 2 n'emitwala abambaga bali kakadde kamu n'emitwalo 6 nga batono yabagwire Qatar bakubisamba nansi emirundi esatu bakosa limiki Luarabu n'oluzungu nsinga gannyo ino obugaga obukubisamu bwa Uganda GDP yinzo kubisamu ya Uganda emirundi 20 naye nga tebalina ka population bwekati abakataro omukataro omutuufu baba wakola mu internal affairs ne security ole mirimu ekisigadde
bayiba na Uganda bayindi bachiba Pakistani bachigasiya gasiye Qatar okujjako bino ebya security bakaka abaana beberemu n'amagye okujjako n'aba Sudani bwe baagala backup mu magye tebayinza kuteeka mu muddugavu bafuna aba Sudani abarabu Sudani Khartoum naye bino CID biki by'abakatar bino kola mu banka tebabyagala omanyi tebaagala kwokebwa omusana balinga balangira n'abaana okubayirimba babateeka majjawo omusaala mungi nnyo kubanga sente zeggwanga lirina sente nyingi kati Qatar yafuna omukisa gumu yakkiriza America okukozesa Doha okuzimbawo base mwanga ga Bwarabu gonna erumba Saddam Hussein ennyonyi ekisaawe ky'e Qatar ezo Hamad International biki bali jamu something bali bulamu kabaka waabwe kikola kimu kyakusatu ky'ekibuga Doha. It must be very it's big. A big one. Yekwanga ennyonyi za America bakisharinga n'ennyonyi za America ennwanyi. Qatar half of Qatar kisaawe kya nnyonyi kimu kyakusatu kimu half of Doha half of Doha 1/3 of Doha kimu kyakusatu yes kisaawe kya nnyonyi 1/3 America ya Qatar status eya non NATO ally or US nga bola baina article 5 ya NATO nti bolumbe gwanga lya NATO lino bolumbi America ne yatukulumba ne katabo jirumba America ekulumba chovola aba Hamas babere Qatar Israel tasowa kubira ono Qatar basura penthouses aba basajja ba Hamas bali mulakizani abanene abo nera chovola na Ismail Haniya bali bamutira Iran kutakale Iran si Qatar tasobola kulumba bolumba Qatar obolinga alumbye kwa America kutakale America Qatar ya manyi bwete ya manyi yalaga solidarity ya manyi Saddam Hussein bule munga yali amutya mu Middle East Qatar yakiriza America eteke base y'ebyenyonyi eteke nyonyi zaye zirumba Saddam eziteke Qatar yemu ku base zali mu Middle East so ate base ya America esinga mu Middle East bo mukwano bagujana aba America kubanga abarabu abasinga tebakwatagana nnyo na America kakati America eyongezi yabwanya abakatara abo visas n'obutuuze ne basomera nnyo mu America nabo ino ya media yasomera ke Bungereza na America bayivu nnyo bayivu abawarabu abo abali the ruling class they are not gamblers vambina amajorobero go balaba mwabo my goodness abawarabu abo baganti ono minister vakubino yomugamba nti ono yamobilizing abantu bekiruhura tumubwa minister wano mubugabanga mwana wago wano kirira mugeto no omuntu wa presidential advisor wajukire ba muganda nge Buchaman asatu mubanga abiri kunyama ebyo bikola ebyasatu mubanga abiri kunyama bali abasajja okuweereza gwanga bakutwalanga kintu kikulu abakulembeze b'Abarabu bayivu abasirikale abasinga amajja baga trainingira Bungereza oba mu America abasinga officer bagende Sandhurst ne bagenda mu America Qatar Development Agency properties katesinge bay mu Bungereza zaayo eina properties e Bungereza mu America wakakasira katono ko olaba agaba obukadde mmeka abantu buli bubiri baga bubiri ana they are not even 3 million they are not abatuuze benyini bali benyini abatuuze yes abamanyidwa nga Qatar yes Qatar my goodness bayine sente nyingi nyonyonyo kakati America yabatongoza okubera the pass fires what does the word pass fire mean pass fire I think is a peacemaker or what something like that America yabatongoza ne bataiti chovala nentesaganya za Israeli ne Hamas bebazinga abazikulira Qatar bagenda ne bagisibira ekikokolo kulo mukutu kwayo gwali Jazira Egypt Saudi Arabia bonna ne basibira Qatar ekikokolo America Qatar kawanga katono bwe kati bakasibira ekikokolo land border kajina na Saudi yoka je gwanga le kaina land border Saudi Arabia yoka ate wasigadde mazi yeah bakasibira ekikokolo nga okufuna obutuuze bwa Qatar asi changu ate nga bakuwa batya gwe kungu abantu bavende bagenda mu America ne bafuka ate basobola warabu tebagaba butuuze
abo Arabu abo n'Abayisirayiri bantu bakalubu kyovola banabbi bonna Allah yabajja mu Arabu n'Abayisirayiri mu dini zonna zonna banabbi bonna Abarabu n'Abayisirayiri abantu babo bakalubu ndaba wano ku Google banga nti Qatar population is estimated to be around 3 million. Okay, whatever. Kubanga abasinga actually half tebali Qatar. Kanacho kanchikuwa. Ansengo nyagala okutegeze nacho. Abakatara bali mu America we emitwala ndo kwa 5. Nkubuli abali mu Bungereza wawa. Very few. Tebali wo. Population ya Kampala yokka. Abana bali yeyo. Wadde baga yovala betankana. They just estimate nti oli abera mu America achali mu Qatar obacha yafuuka mu America bali mu Ngereza bwe bati bali nenga tebali yo nayo bali nanga 1.6 abali e Qatar kati yangezako kulaga it is a very rich country ate abali baloneka nyina kubeera na mu America. Okay, now why chinkuleted aba Qatar nalabiyo omusajja emeri waabwe nga atuzizza wano President Paul Kagame wa Rwanda ngene waliyo Tshisekedi Chilombo president wegwange lya DRC nga emir atuddemu wakati bwali kungu nze nengenda ku mukutu wangu kungu nakunyonyola ekintu kimu bwe mbeera nga wano nkwata with respect I do please do omutwe gwange guno tegwagejjera bwerere wanje I hold a lot of information mu nsi muno lwakuba ebimu tetuli under democracy mutubireka nakugamba Qatar akulira abayekera be mu 23 Cornel Nanga yarangirira Kenya sachi gamba nengamba ne Kongo ne kayana nnyo Kenya ne mugamba vawano bwe yave Kenya yasibira Doha sibwe nakugamba bwachogera wano nenkugamba nti Kongo Doha kye kibuga kikulu cha Qatar nenkugamba ensi eri mu kuva ku mafuta gana mafuta getu aga petroli tugenda ku motoka za battery Kongo inokukyusa ebirombe ebyo ebijje ku China ebiwaba America achogera nakikugamba ba president abi twayinza kubeera mu Qatar nga America si ekkiriza when treating us a lot of respect ebintu byakugamba bitekene ku recordings obitereke sirina kyenja kugamba kye contradicting eyo mass I know this world nsina jikola ko research mungi I speak with confidence. Kagame ne Tshisekedi tebasobola kuba Doha nga Trump takiriza mu Qatar nga Trump takiriza okwogera ku lutalo lwe Congo nga Trump takiriza because ayina interest Qatar is a NATO ally tesobola kukola any move of foreign policy nga America temanyi. Saudi Arabia yali yagala kutema channel mwe land border etemo mukutu ogujawula ne Qatar efule Qatar ekizinga gate chaina ene nandi Qatar kazinga America ne kigamba bochigeza greda tujazikuba enyonyi zijazikuba togeza ne bajiga kale gale wali jazira America ga Qatar tegala wali jazira ekoroza Israel singate kubangamiza wali jazira eyo kuba ino singa ajiteka da out. Qatar is the non-NATO ally of the US. Tesobola kutura mu nsonga America tejikiriza wanga te consulting za America. Kongo ina solution yemwe ine bintu bibiri bino kola nabikugamba wano gwe wangamba no South Africa egenda kuitavinga nga bwegenda bajajikuba sachi gamba wano wachogera bali bakawamba North Kivu nemva wano na wala walumbi nti ndi munyarwanda olokuwa mugambi taba M23 tabaja basoba kuba defeating. You see, for us we eat good food netwebaka bulungi and we think the difference between me and the rumbu is I read a lot oyagala watu yaga neba kesawa sato ichiro yes kati zicho kugamba to kakati kene kugamba nti kubanza nadembuza why nobody will defeat the M23 because of two reasons. One, cobalt amafuta against gegendo kuddako cobalt ezikola batteries emotoka na mandaga masimu cobalt reserves ensi yonna Kongo inake bitundu 7 mu kimu ku 10 ate mu Katanga region waba wadde ba China America tasobola kukirize kuba nekutirawo. So what do we expect from this talk? Number 2, Kongo teyinza kubeerawo threatening amanga threatening amanga agajiriranye je basinzira nefune emirembe einokola kye twita federation
mpuliriza bulungi government of national unity bagigezaako neegaana tejja kukola Colonel Nanga wanakiza nagende Kinshasa bajja mutta wanakola nti abeere vice president bajja mutta Kongo inokirize kole federation ku eastern provinces zayo Kivu province ebere a federal a semi-autonomous state that is under Congo, the bigger Congo. Ngabo olaba Zanzibar bweri under Tanganyika. Ngomuntu abera president wa Kivu province. Uganda ne Rwanda baba mu mukono. Manchi jakuwa waza amatu. Omuntu abera president wa governor wa president wa Ituri state. Uganda bamu mukono. Katanga nga you consult Zambia because okuva ku border ya Zambia okutuka ku kibuga Lumumbashi it's a 45 minutes drive. Katanga nga Zambia Zambia zote bachine threats za rebels naye Kivu North Kivu na South Kivu you must sit with or inokuba ne semi autonomous state where governed that gives assurances to your neighbors their security is not threatened. You understand? Failure to do that, you never have peace. Congo ina problem yokusatu. Sekedi aba Congo bali Luxurious bali corrupt. Bo batwala government badda mu kuchakala kukuba sente. Tebalina watulira amajega Congo begafanana. Nakugamba abe mu 23 bagenda gayita mu kwenda ngamba South Africa ngamba jono South Africa bayine mbuto zibalinga amapipa na sobola bine ebintu bino. Yes, so America ino ku marota lwe Congo. Cobalt ye number 1. Congo kirize ko lenda gano ngaje Ukraine je yakole jegendo kolera America endagano yebya kugagamira omutaka. Bwera jikolera America bizubija kwa biwedde. Kakati walwa ngambye nti n'abaganda bali bawagira obote kati yebuuze kayira bwe yali atandika obuyekera yabuteeka mu Buganda. President Museveni lwaki atwala olutalo lwe Mwankole alujja wano ne basalawo bawule mu maje bakole front ey'okubiri Rwigema ya Mwankole ne Mwankole yayita mu Bende Fort Portal n'agenda e Rwenzori Fred front ey'okubiri agikolera mu Bakonjo lwaki tebagitwala Mwankole Abanyankole tebawagira atali mu buyinza mbamanyi nabeera nabo mbamanyi Abanyankole I know them very well. Kakati ensonga ey'okubiri walwa ngambye nti President Museveni tumukolektive no President Museveni alina okuva mu buyinza naye kyenkugambye bwe mba mutu mujja mu buyinza please tosuubira kyoku anyway saga kwogera bigambo binene but yalina okubanga mulamu. You put him somewhere sikuba nti mumutuluguya mukola but nabeerawo ne mugamba muzeyi tukusaamu ekitiibwa yes ne Tereza biwasobya please mesi eno gimale oli okogende ewu ekyo bwomalaga mutana agende ewu oba nasala boda nasala boda ekizibu kiba kigudde nasala nagwaga e Rwanda tosobola kumalako omwaka wano bakuba ne bakujjawo tugenda kumwana neyanza tuwenza kati kotuwadde programu eno egenda kukomekkerezebwa wano mwebale nnyo mwenna abatuwuliriza